Sente. Milioni 5. Milioni 5. Oyagala kwa mimi ogazime muzimbi nyumba. Ate zikola business. Nyumba bajiria. Nyumba bajiria gwe naye bobolaba. Kwata sente zenyini zoyoga ku milioni 5. Abantu bakola business natagala mitwala 5. Natagala mitwala 2 natekawo mudala gwenyanya. Gwe ina milioni 5 manyi choyogera tawo. Okole duka ngali byakunywa. Duka lya byakunywa. Aha, ngotunda mose tososola kyakunywa kya otekawo osere nga ya byakunywa notunda ebyokunywa ebyo abantu nga basuubula ku ggwe. Kikola amakulu. Gwe kitwaye nti kino ekyalo okuva gye kiva paka gye kikoma gwe kiguza. Awo mba ngenda kuba mu sente. Okiraba? Abimaliriza nga ne kusuubulayo endala. Musibye tena. Kale nnyabo. Webale emirimu. Kale nnyabo obadde oyagalayo kulekimeka. Nedda. Nze nnonye ku sente za kasasiro. Za kasasiro? Njagala ku sente za kasasiro. Naye ffe tulina bisasiro tubeera na bya chokolo. Chokolo si kasasiro. Kasasiro nnyabo. Biki bino? Buno obuseke. Buno si buseke bwa bbiya. Bwa bbiya naye sifa ababusuulawo. Bani ababusuulawo nga buli mu maaso ga gundiyo. Leta sente za kasasiro ngenda abakolako nnina bangi. Mbadde nsaba okomewo enkya mbadde sinnakolawo kasente. Bwenkomawo nensanga nga waggale mweggazagazaawo. Ogenda kunsangawo mukama wange. Ngenda kubeerawo nnyabo. Njagala sente zange ngenda kumpeeza transport ezindeeta enkya. Sente ogenda zisangawo. Neza transport nanti eza kasasiro neza transport. Andeeta nanzizaayo kuba gwe kagwe ngenda okudda waneeno. Batendo za bana bagaddewo. Baluwa je baliko nya. Kale sebo nawe je. Kale nnyabo nawe je. Kale. Sebo obadde obuze? Yefa ab'omusolo. Ab'omusolo. Ab'omusolo ogwaki ate? Ogw'eggwanga. Ogw'eggwanga? Okimanyi bulungi oba okola business mu Uganda oyina omusolo. Tokimanya ekyo maama? Kitegeeza maama tewali tonatuuka kukola business oba olya. Tomanyi nti tolina okuwa omusolo? Kitegeeza tewatuuka kwebuuzaako nti nkola business mpita mu bitendera ki? Wakola bukozi? Kakati kale we twetaaga musolo ogwo. Twetaaga musolo ogwo ogira otunda kinaki? Sooka olindeko mukama wange. Iye nnyabo. Bye binera byolaba ntunda. Bye bino byokka by'oba otunda. Tegeeza otunda byakunywa. Byakunywa byokka amazzi. Osuubuza busuubuza? Ensuubuza. Kakati waliwo kye bayita operational tax. Okusuubuza ng'omusolo. Banywera nawo? Waliwo abajja ne banywerawo. N'akatebe kaako olwekako. Yekirala kati kitegeeza olina n'ebbaala. Ate ebbaala? Olina n'ebbaala. Kati tubanaba influence ono yaye tuli naye. Kati ono wa influence. Osasulira ebyo by'oba otunda. Osasulira buli ky'otunda. Bw'otunda oba cupa ng'eyemu ey'ekyokunywa. Osasula akasolo akatonotono. Siri wali twala musolo gwa dduuka lyonna. Anti kati yo ogambye batuula ne banywamu. Ogambye batuula ne banywamu. Kitegeeza olina okukola ekyo. Sinnakola. Tugenda kusaasira. Bw'oba okola business. Naffe sente tuzikimye kati. Naye tugenda kuggalawo oba nga tozirina. Bw'onoozifuna nga ffe tugira. Nedda ssebo taata mbadde nsaba tukole bwe tuti kale. Mbadde nsaba nedda taata. Mukama wange nedda baaba. Nedda musooke muwulirize tuteese. Mbadde nsaba enkya. Kusaameka. Enkya kusaawa enkya kusaawa nga 2. Tekirina buzibu. Ez'okumakya. Enkya kusaawa 2. Mugenda kunsangawo. Tujja kudda wano tuggulewo. Nedda taata nga kyenteesa nsobole okutetenkanya buli kimu tukimalirize enkya. Kakati maama olina emisolo gya mirundi ng'ena. Okutandikira ddala gwe gwa wholesale okola wholesale eyo tunda ebyokunywa. Ogwokubiri ye retail okuba otunda n'akamu akamu. Kakati ogwokusatu gwe gw'ebbaala. Bano b'oguza ne batuula ne banywa. Awo eyo bbaala olwoba okoze ebbaala. Kati zonna olina ofuna licensi zaazo ate osasule n'oki n'omusolo. Noono wa influence olina okumuwa ku buli kyokunywa ky'otunda. Bajjako influence electronic ebeera influence. Ontegere bulungi nnyo. Kyokka ne bw'omala okukola ebyo
okole general sales olina ebitabo anti ebitabo byo tupimira income tax sente bekazi oyingiza income tax 19% and a half onchagade bulungi mama kubanga era lwakubanga gwe gusoose okulaba kirabika oli mupya wano twandibadde tuggalawo neyanziza mukama wange katugende eno tukole ku balala tukomerewo wano tukomawo nedda mba tutegeeza enkya ifulisi kya tugenda mulokoke muwone omuliro gutazikira kubanga bwe mutalokoka Pastor Jango nyambe nine obuzibu. Oyina obuzibu ki? Nine ekizibu. Oyina ekizibu? Soko je ofune n'akatebe. Oyina ekizibu. Kizibu ki? Nine ekizibu. Kizibu ki kyolina? Sikyalina mirembe ku kyalo kuno. Tokyalina mirembe? Sikyalina mirembe. Ebyo Yesu abikolako. Ebyo Yesu byakola. Kizibu ki? Business etambula. Business yagana naina sente zange naina $5,000,000 nengamba kankole business eno naye olwaleero wakesisa aja simanyi ono wa musolo gwa gundi simanyi ono wa gundi simanyi ono otunda ecupa emu ono buli omu nayagala bwewandiise buli omu ate ayagala sente naye kyokka teyingiza sente zonna zeekola zifuluma bufulumi mbadde nkyali wano owobusuulu najja owobusuulu abazze pasita nze nina okusasula zino ennyumba nze mpangisaako bupangisa nabo obusasudde ndabo mbusasudde otumumalirizo obusuulu chairman naye ng'atuuka wane n'oli yakavaawo oyo mukulu chairman mukulu chairman nga ngamba mbw ate esasula za security y'ekyalo eyo oyina ogisasula kubanga oyina ebintu balina obbikuuma kale security tugisasudde tumala okusasula security angamba ate kakati leeta tukole ID y'ekyalo kadi y'ekyalo kyokka ate balina okukumanya kadi enkulu kyokka ate nga nina national ID Hanti kati national ID yansi kati eri yakyalo naye n'ogisasula byonna mbikoze sikyalina yadde ekikumi sente zonna ziweddewo olabagana amakuleti gana amakuleti makalu makalu tegakyawera $1,700,000 tezikyawera naye nga nateeka $1,000,000 gange aga 5 siyina bwefuna temukyali magoba siyingiza nfulumya simanyi nyamba kakati ebyo Yesu byakolako omanyi Yesu Kristo bwe yakubisaamu ebyennyanja n'emigaati n'aliisa abantu 5,000 osomako olugero olwo mu Bible Yesu kiyakola waluwulirako yakubisaamu so Yesu wafe akola ki akubisaamu asobola okukubisaamu bizinesi eno n'obeera ng'otuna nga tomanyi bamulwana nga tomanyi bawuhulu nga gwe basiduli bonna nga wakubisizaamu nga gwe nambeemu byonna abikola naye njagala okukubula ekigambo kino walokoka gamba ayi Yesu olunaku olwaleero ndokose nkyuse nenenya ebibi byange byonna sigenda kuddamu okuwonoona ekitabo kyange kiwandike mu kitabo ky'abalamu okuva ne leero gwe mulokozi wange situka kati olokose bikyuse kakati kyolina okukola ng'omulokole olina otusa obulombolombo bw'obulokole obulombolombo bwaki obulokole sooka oleete ekiweebwayo siima Katonda waayo ekiweebwayo kyaka mu maaso ga Katonda waayo Katonda ate naye akusiima akuwa omukisa waayo ekiweebwayo yes kino kiweebwayo okay kakati Katonda okukukubisaamu olina okumwa kye bayita ekimu eky'ekkumi nti buli bwofuna amagoba gonna gakwate gegatte wamu nti bw'oba olina $1,000 waayo 1,000 Katonda akwagazaako 1,000 lwokka bwe ruti ku $1,000 gwo bw'ofuna obu akakadde kamu Katonda akwagazaako $1,000 akwagazaako $10,000 gyokka ku kakaddeko kati wulira kigasa ki okufira bizinesi yonna nga Katonda badde osobola omwekisigisa akwesigidde bizinesi ya $5,000 tolina kyewamuddiza muddize kimu eky'ekkumi okay kakati yo nanga bikyali awo njagala nkubuulire siga ensigo eyo ensigo ate enkulu nnyo mu maaso ga Katonda yegenda okusumulula kati ngende nsimbe ewaffe nedda okwatayo ekintu kyonna kyolina akasente konna koolina n'osiga maaso ga Katonda konna koolina n'owaayo maaso n'osiga maaso ga Katonda
kati nno musumba zino zensigaza kati siga onkukakasa za nsigo zezo nkusabira omukisa gwa Katonda zino sente zowaddeyo okagawale osomolokuke okole sente obere w'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amina nnyo amina nnyo kakati Katonda andaze nti engeri gy'olokose waliwo ebintu ebimu abantu abalokole bye batakola ki bye batakola ng'abalokole mu maaso gaki ga Katonda. Katonda takkiriza kukola mabaala mu maaso ga Mukama. Katonda takkiriza kutunda bbiya. Katonda takkiriza kutunda walagi. Katonda takkiriza kubanga Katonda omwenge guno akola ki agwesittala. Ontegedde kati kitegeeza nti bino olina okulekerawo bitu na bizinesi eno olina ogiggalawo naye ate musumba eno bizinesi eno yesinga okukola ku bino eno nsigale nga situnda anti bw'oba oyagala omukisa gwa Katonda bino olina bisuula olina biggalawo kati kitegeeza nzigalirawo ddala eggalawo kati kyokola ate togugaba kwata bukwasi genda oguyuba mu nnyanja okolota olema ate kukola kubanga ate bw'oguwa abantu oba oyonoonye miliyoni 5 zonna nziwe otandike bupya kuba Katonda ajja kukubisaamu kati zentandisa zo ziwe kwata bino bisuule bya musuule in fact kwata chupa zaaseyase zonna ziyiike olema ate kutandika ne kugaba mwenge Mukama agenda kuwa omukisa owulidde nkusabira omukisa gwa Katonda galawo ebbaala ya madam kale mujebale kakati tubadde onakimanyi kyetuze okukola kiki muze kola ki twagala kusibawo oba bino biyingize munda oba obikola mbono bakibadde baki benagambye abagundi ab'emisolo bana b'emisolo mama tusaba obeyo yaga tugalire munda osula munda ebintu byo gira osula munda twakyogedde nasindi twakakyogera bulungi miliyoni 5 mama bolonja ku office nateeka miliyoni 5 beba business yamwe mwembi kyema mukola mujja kujja ku office mumalirize kubanga bingi bye mutalina kimu mukirina mukimu tebalina kye balinako pasita yogerako n'omwami pasita omwami agenda bana bagunde omwami naye agenda kati Bayibuli egamba mu Baruumi kati kanko Bayibuli egamba mu Baruumi kankusomera ekyandikibwa beera mugumu Bayibuli egabeera muki beera muki Bayibuli egamba mu Baruumi 8:28 nti all things work together for the good of those who love the Lord. Iye pastor. Awulidde? Iye pastor. And according to his purpose. Kati kakkana kyovola kino Katonda yakikoze abadde ayagala business nga bwe nagambye nakulaguliddewo ne ngamba nti Katonda business ntakola ki tajagala kakitegeeza nti ogenda kola ki ogenda kulinda Katonda akola ekyamagolo naye kati sibawo bulungi ojje mu kanisa oddemu ate okanya kuwaayo nsigo Katonda akoki Katonda ako busy mwana gwo bitegedde Mukama akuwa omukisa business yange emitwalo gange 5 kale singa nazimbamu ennyumba nemmanyirira nenjebakamu business eweddewo